Bobi Wine of their own. Musolovinge ensonga lwaki abaana bagoberera Bobi Wine. Kino kaki bagambe. Muyine mundu, muyine emizinga, muyina buli kimu. Naye mbalayirire akaseera kagenda kutuuka obeere mu mochare nga tewali na pisto. Kino kaki bagambe. Kino kaki bagambe. Gamba buulire ne be munanzita Uganda eno si yammwe mwagisangawo era mujjagirekawo. Wano we twogerera olutalo lwalwanirwa wano munda g'ekiri wano era bw'oba oli wano ng'okyawagira Museveni n'ekyenaleemu kye Mukama akuwa ekibonezo kikyasinze. Mu abantu b'eruweero abaleeta gavumenti eno mu buyinza kiki ekiri eruweero okuggyako ebinu n'ebisekuzo kyekiri eruweero. Kye nalabye kitandise mbeeka iriketibolo promoting amawanga. Nze jjajjange yava e Rwanda 1921 kitange yazaalibwa mu Uganda nange nzaaliddwa wa mu Uganda. Banyarwanda bangi abanyigirizibwa. Temulowooza mbu eno gavumenti y'Abanyarwanda, eno gavumenti y'ababbi abatono. Amagambo ekyo ekifembayo bw'oba owagira NRM ddembe ly'okusigala mu busiru bwa NRM ddembe. Nze akugamba Bobi Wine, Besigye, Dr. Besigye, Yoweri Museveni nalinnyoddeko kyayi nabo sikkiriziganye nabo ku bintu ebimu nengenda n'ebiki n'ebituufu. Bannaddiini abali wano kano kammwe musirise nnyo, musirise. Edda abantu abalwanirira eggwanga lino babanga bannaddiini, ab'ennamirembe, ab'eruwaga n'ekibuli bonna bakoze eki? Basirise. Kubanga mbu Yoweri Museveni abeeta ebikutya n'abakola ki? Mazima. Kamalirize bwe ensi bw'etawuka mujja kwegana amaganduula gano kababuli. Ensi bw'etawuka bajenero beegana ebitogi kisibangako ki? Jenero mu magye. Frank Gashumba era yavuddeyo munnange ye n'abaatulira n'agamba nti temuddaawo ne mwebuuza lwaki abaana bagoberera Bobi Wine. Waliwo ensonga, mutunulemu ezo nsonga, mutereezeemu ebyo ebiganye obulamu butambule. Nti niwo n'abaawo ate ne mudda mu kino. Ensi bw'etyo terina kubeera bw'etyo. Nti essaawa ya kakati waliwo osanga ensangi zino oba ennaku zino abavubuka bakugamba Bobi Wine. Agambye waliwo ensonga lwaki Bobi Wine. Era bino nno byayogerako. Buterevu bwetu tetutuse ku venue, nkomyewo Buterevu tutuse ku venue. Venue ngeri mu nsiko
Kashumba byagamba nti mwe mwebuuza nti abeera ne numbers abantu balina ensonga lwaki bagendayo mu bungi nti mutunulemu ezo nsonga eziruma abantu awo nno mujja kubanga abantu mukoze ki bwamaze nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ye omukulu Nebat Events avuddeyo ne yeetondera omukyala Fiona Nyamutoro ono yamwogeredde amafuukule n'amulangira ebigambo bingi ebisongovu katuulize wemba nyingidde naddala ku saidi y'abakyala bannaye mu nsenyuwe nange nkosebwa kubanga ekitonde ekikyala nkiwa ekitiibwa Honorable Minister Nyamutoro nabadde muyingiddemu katono kubanga ayina byanjogerako nga tuli epakwaki ate n'akwata be nali nabo ne babateekamu ebigambo era ttiimu gye nali ntambudde naye abamu ne yali avuga emmotoka yatutwala drone yatwekyangirako epakwaki kati ate nga bali mu lukwe lw'okumpangira mbu ŋŋende nebbi ŋŋende mbakolere nebbi mbeeko byenkola kumbe kabaddi kaabwe abeeko bye bankwatira nebbi kuba nebbi mukyala wa Kenzo gya yeesimbyewo era nze nagaana okugendayo tubala nabadde eggulo nyize nga muyingidde naye from now Minister sina nsobi gye nakoze nesigenda kuddamu kwogerako oyo mumazi nti omuntu bwe yeetondanga okkirizanga okwetonda kwe era ye avuddeyo ne yeetonda ate kirungi nnyo omuntu wategeera ensobi ye n'avaayo n'agamba nti bannange bansonyiwe ekyo kiba kyangu nnyo ekyokubanga omuntu bamusonyiweddeyo ono aleese ensonga ze tubadde twetaaga okuba nga tumanya kubanga ebigambo bingi nnyo bibadde byetiŋŋana ensonga za Gomba East nga batugamba nti ekaadi mbo gye baali bawadde omukulu aliko essaawa yakakati emupya aliko mbo bagimuggyako ne bagiwa Flavia Namulindwa ebigambo bingi nnyo bibadde bitingana era nga nonno abasinga obungi nga tulowooza oba bituufu kakati ono avuddeyo n'amawulire amatuufu okutubuulira ekituufu kye kiriwa. Breaking news tambuza video gowe newe nkyukakyuka ng'oli waddala zino ensonga zikwatako mwena muzenga mulaba mbu simanya Godfrey Saazo mbaka wa Gomba East yagenda simanyi wa Salim Saleh kino ngenda kyogerako bwenti nganza omunyarwanda wa Bobby banange njagala bategeeza Saazo Godfrey ye baka wa Gomba East ali mu parliament era ye yazidiziddwa flaga ya National Unity Platform lwaki nti bagenda omukolako okunoonyereza kwonna nga embaka asaanidde okuba wa Gomba East era nadizibwa kaadi baleese propaganda mubanye ebyobufuzi simanya yagenda wa Salimu Saleh biki ani yaliyo nga agenda wa Salimu Saleh yeggwa kale yagenda wa Salimu Saleh gwe waliyo kimyeyo ki oba naawe wagenda wa Salimu Saleh nga gwe wagenda wakatato oli mugamba Saazo yagenda wa Salimu Saleh wamulabako kifaananyi kiri ludda wanga ali ne Salimu Saleh video eri wanga ali ne Salimu Saleh muve mu propaganda w'ekisiru ono yeflaga bayala wa National Unity Platform gwe tuyina pate yo gwe yasunsula gwe yatuwa tambuza message etuuke ku buli muntu yenna akutambuza message y'obugwagwa ku mbaka wa Gomba East okuleka nga pate kede ku machana egamba no ono siye mbaka naye ate kadi zaagabwa dda lwaki nti Saazo Godfrey ayina ground basinzira ku ground ne basinzira ku percentage eya 40% eva mu voting so ensonga zezo Saazo Godfrey for Gomba East engeri gyanyonyoddemu nti bya bulimba si bituufu so tukyali awo Flavia bamuwadde kadi ti byonna tujja kubanga tubifuna ate nga tuvuddeko eyo tudde ku nsonga za hamu ne Lukwago bannange omwala gwafuuse omwala waliwo omwami yagambye nti Lukwago najja kuddamu afuge Kampala lwa mwala naye nga kinaasoboka eke tunaafuna ekire ky'enkuba ekiweze essaawa ekibuga kyonna kigenda kubbira kino awo nawe mulaba sente bali kudembe ndako akasaawe ka hamu ako kagenda kubbira ako kemulabako kajja kufuuka swimming pool ako akasaawe ako kemulabako kajja kujjula amazzi bwe kati enkuba neetonya paaka empya paaka enkadde kahamu stadium bonna bijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bweti emmotoka zonna zibbire agamazi newere enkuba essaawa enamba kijja kuba kya bulabe. Ssaalongo Erias Lukwago ekirwadde tukitegedde kati eddagala saagala bigambo bugambo nti amazzi enkuba n'etonnyera essaawa emugabo ne Kampala obeera tolagudde
kibanga bw'onaagenda mu ddwaliro n'olagula omulwadde nti nkyono bw'anaasulawo kunaaba kusaba nnyo kwa Katonda ku ddwaliro basookako okuggwanika nga tebannateekawo na butanda bw'abalwadde meaning nti okufiirayo si mawulire. Kakati n'amazzi okubimba mu kibuga Kampala leka kwefuula mulaguzi era leka kuwagala kufunirako obubonero nti bannanga omuloodi Erias Lukwago yabitugamba n'essaawa nnene gy'oyogedde amazzi okujjula Kampala ddakiika 3 amazzi gasobola okujjula Kampala naye ekizibu tukitegedde weekiri oba ekirwadde tukitegedde weekiri kakati tunoonye eddagala. Erias Lukwago weesimbyewo ku bwa Road Mayor ekizibu ky'amazzi e Kampala kisalidde magezi kikubanga kibaddewo kikyaliwo kiribeerawo senga tekiisalirwe magezi lwa nsonga Kampala atudde ku kisenyi. Ewali Gwanda Building kkubo ly'amazzi, ewali Mukwano Mall kkubo ly'amazzi, ewali Gazaland Building kkubo ly'amazzi, ewali Kwaliseero kkubo ly'amazzi, ewali Owino kkubo ly'amazzi, ewali paaka zonna kkubo ly'amazzi. Mu bufunze ki ekizibu ky'amazzi weekiri era akyogerako abeera talagudde naye tukisalidde magezi ki? Kubanga n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala eriiso nga Nalukolongo, Nateete, Mutundwe waliyo companies ez'abagagga nga zitudde mazzi. Songodo etudde mazzi, ebyuma by'obuwunge Nateete bitudde mazzi, ekizimbe kya Samune Nateete kitudde mazzi, ebikiwe bagenda bayiwa ettaka wali mazzi n'amakanisa agasinga Nateete gatudde mazzi, waliwo awo Songodo Nalukolongo etudde mazzi, Ntake Bakery etudde mazzi era egaziira mazzi, Road Monster etudde mazzi era egaziira mazzi, Songodo etudde mazzi era egaziira mazzi, wano mu Bakoleya watudde mazzi era wagaziira mazzi. Mbuulira bw'obeera omulaguzi okutugamba nti enkuba bw'etonnya essaawa emu e Kampala tuyinza ffenna okuzibikira ago si mawulire era tobeera mulaguzi. Bw'oba obadde oyagala tukuyite Nabbigayiri olw'ekyo toli Nabbigayiri, ekyo kyekibaddewo era kyekisuubirwa. Actually toyinza kuteebereza mbeera ya budde e Kampala mbu neetonnyera essaawa emu ekibuga kijjula oba toli mu nteebereza ya budde just obeera mukadde wa ku kyalo nti bwekwata wali yanula ebeera egenda kutonnya nga y'amaanyi, bwekwata wano emmwanyi zirekeeyo kubanga kizibu okuvaawo n'ekola ki? Omuntu awangaalidde e Kampala ne Kampala engeri gy'aziyidde, Kampala engeri gye bamuyiyeemu ettaka mu buli lutobazi automatically amazzi okujjula e Kampala ago si mawulire sitina ddala ng'enkuba etonyedde essaawa nnamba ebeera nnene naye kisinga obukulu tukoze tutya kubanga ye Kampala atudde mu lutobazi. Tukoze tutya ku kizibu kino? Bwe nkugamba nti wano wetwetaagira yinginiya mbeera mu kyamu anti yinginiya ajja na solution sina nduulu kakati ono akalulu kaffe tukamuwanga kuba nduulu, akalulu kaffe tukamuwanga tutegeezako n'enkuba bw'eneetonnya kigenda kubeera nga kiti ffe tetukimanyi. Atubuulire nga ye avuganya ku bwa Road Mayor ayina nteekateeka ki ku kizibu ekyo kubanga weekiri wayagala okukiikirira lutobazi. Era ensonga emu ku lwaki tumulonda buli lwetonnya gatujjula naye ayina nteekateeka ki ku kyo. Omwala gwo gwennyini gwayagala okuzannyiramu ebyobufuzi bw'okufuna ekisanja ekirala akugamba bakaguzimba kabaye bannakampala amazzi gaakatandika okutwala ebyammwe. Bannakampala amazzi gaakatandika okutwala ebyammwe. Ab'e Nalukolongo amazzi gaakatandika obbatwalira obutamu. Ab'e Mutundwe amazzi gaakatandika okubajjula. Tukoze tutya ku kizibu nga kino kyekisinga obukulu? Twakyayagala obbazannyisa ebyobufuzi bye kati. Lukwago oba engeri gyeddira enkima n'amisi Kiggundu ono beezannyira kubanga ye yennyini yagambye mbu baabadde bamulumbye okumukuba baweerezza abayaaye bamukube bubi naye abayaaye we baabaweerezza balina mukubira mu meeting naye baasanze ewedde. Kati ebintu bibiri lwaki tebaamukubye era lwaki meeting?
basanze ewedde bano beezannyira bano ababiri beezannyira bonna beddira nkima bano ababiri beezannyira omwala gwe Kawaala bwayise gukyabimba amazzi ng'olagula mazzi mu kibuga ng'omwala gumaze emyaka 15 kuva mu kisanja kye ekisooka gwafuuka ebisooto era bwe gujjula abantu be bwayise Kawaala Kawempe babeera batudde ku ccupa ntemeko basulanga bikere mbwera okyalagula mazzi kubanga okimanyi nti n'emiwaatu egirina okutwala amazzi temwagikola ne ssente ezaakozesebwa mu kukola omwalo ogwo tewazirondoola ettaka buli budde lisombebwa okuva mu bitundu ebirala ne biyiibwa mu kibuga mwe bennyini basajja bammwe aba KCCA basobola n'okusanga azimba omuzigo ogumu ne bamusalako naye mbuulira ebyo ebizimbe we bayiwa ettaka mu lutobazi ne batabasalako baani abo batabasalako ate nkya KCCA ng'ebizimbe biwedde n'ekeezaawo sitiika okusolozaawo omusolo mu bizimbe ebyo ekizimbe kya Samuna we kyazimbibwa we Nateete waalingawo mazzi kampani z'amafuta eziri ali Nalukolongo waalingawo mazzi naye mbuulira amazzi tegajjule gatya mu kibuga ebyo saaliganye kubizimba naye byazimbibwa ku mutindo ogumanya nti wano wabaddewo mazzi era we bayiwa ettaka babeera bazimbye emyalo emeka ayiwa ettaka ne mujja KCCA ne muleetawo basajja bammwe ne bainspecting era ne bagabawo license nti muzimbe abeera azimbye emyalo emeka era mbuulira bw'aba tazimbye emyala bwegataakulukutire mu bantu ng'etonye gabadde gayita wano gagenda yitawa nga bwegagabadde gayita myala gazzeewa agalinga ku haamu gaddawa agalinga mu wino gaddawa agalinga ku Gwanda gaddawa agalinga ku Salabedi gaddawa agali ku Kwaliseero gaddawa agali ku Nabukeera gaddawa agali ku Pioneer gaddawa agali owa Kiseka gaddawa of course bwetonya geego golaba mu kibuga kyokka ate nali mmanyi byebimu ku bye byakuleeta oli Lord Mayor oli mu kutulaga amazzi mu kibuga gotokimanyi nti okuba bukulembeze bwo kati amazzi mu kibuga tuganenyeze mulya nnyama tuganenyeze bali mweza amazzi mu kibuga agayandaala ate ng'onsaba kisanja ndi bakansala ate ng'onsaba kisanja gwe atalina n'amaanyi gayimiriranga musajja ssekibotte bw'otyo nti omukazi eyasooka wamugobera ki bwe yali ampisaamu amaaso nga akola bw'ati ne bw'ati nga njozesa n'obupale bwe olwo oba okyagwana ggwe okuweebwa omuwala omulala Lord Mayor amazzi agali mu kibuga it's your responsibility you didn't plan for the city ekibuga kyakulema okupulaningira because toli engineer ate sigenda kukunenya nali manyi nti byebimu ku bizibu ebyali bikuleese byokyatulaga oluvannyuma lw'emyaka 15 byokyatulaga ate waali baddewo kati omulala abikulaga kuba ebyo kakati ate bali mwezo yali badde osanga abiraga oba abakuvuganya be bali badde naye gwali mu kubiraga bunafu bwani kale bunafu bwani anti bakansala bakola bwe bati kyokka ate amazzi ago gabadde mu Nalukolongo okumale nga nawe Lukwago tonnajja by the way nga nawe tonnajja era nali manyi nti ebimu kubikuleese byebyo tekibuga kye bazimba nga tewali pulaani kyaki lwaki kakati gwe nojjano anti twawoza omusango gw'egindi kyekibuga okirowoozaako ddi era kye ekyakuleeta mu kibuga kulya musaala bw'oba tosobola pulaningira kibuga n'ekintu ekitono ng'amazzi mu kibuga ate ojja otutegeeza amazzi agandadde ekibuga mwoli Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago ojja otutegeeza amazzi agandadde mwoli Lord Mayor mu kibuga ojja otutegeeza emigozobano gyewuwo timuliraana yannemesezza okutereza ewange meaning you are not man enough get out of our city giveemu era okukyogerako obeera tolagudde but what are we going to do that is the question mazzi pulaani ki gy'olina ku mazzi ago agandaala mu kibuga muli yafuuka kadde twamulonda kubeera kadde abaaye amazzi gagera kubeera mu kibuga abaaye kati yeefudde Nabbi Gayiri mulaguzi wa ku kyalo tubula natwalayo nkokolagula
bwemba n'ekivvulu mu kibuga amazzi tegakitwale nti soko mpa omutwalo amazzi galeme kitwala yeefudde nabbigairi tunaatera n'okutwala ng'enkoko ewuwo olw'okuba alagula bw'alagudde amazzi awo oba olagula omulwadde okufa omulwadde ne waba mwagalwa atya ng'ali mu ddwaliro we bamukubikira teweekanga aziro ngaazi ali mu ki mu ddwaliro tosobola kulagula mulwadde kufa sebo Ssaalongo Erias Lukwago tosobola kulagula mulwadde kufa ninga tuli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutuusaako na woli wona wosinzidde sigala naffe tuvaawo